transparency plan kyonna tukiteeka mu bulambufu so that abantu benjoyinga omuzannyo tusuubira nti nno ttaamu yaffe y'emyaka ena egenda kuba nnungi nnyo kubanga tulina emizannyo gya njawulo gye tugenda okuteekamu tulina protocol tulina kaati so katulabe nga bwe tutandika naye nga bwe mbagambye federation gye tutudde tebadde nyamba federation ebaddemu ebizibu bingi nnyo naye tujja gezaako nnyo okubigonja size nti nno kino ekintu nkiguddemu bubi bwe mbadde already mbadde ntegeka nadde nakola dda contacts ne Tanzania bajja kuba batuwa abazanyi badriver bajja kuba beeyika so twagalira ddala nti baalo tugize mu federation so that tulabire nti negera naye tugenda kugyorganizinga mu bifo ebitaliimu amakubo gano agafa ga bulijjo naye okusingira ddala twagala tuleete ba sponsors abapya bajje bayingire kulaba nti twongera okutereeza federation okulinaanaganya abamemba ba federation ne fraternity ku ssente bateeka okumanya ssente zaabwe gye ziri n'ekyokubiri tulwane nnyo okuba ntuzza amawulire mu muzannyo gwaffe okulonda bwe tutwaliza wamu kubadde kwenkanya it was free and fair temubadde kuba buli kimu kibadde mu bulambukufu era nze nga competitor ate nga one of the former commissioners mbadde commissioner wa FMU ku ludda olutwala kunoonya abateeka ssente mu muzannyo engeri gye tuyingizaamu abateekamu ssente n'abaagala okuyingira ekyo ekifo nze mbadde nkitwala